Tegezeddwako ndi wano ku kanisa y'omutukuvu Apollo enkumba era nga kyenyiza okugamba nti St. Apollo y'emu ku kanisa gy'otayinza kubuusa maaso mu busumba buno obw'enkumba olw'ensonga nti ekkanisa eno eyitimuse nnyo ku bukulembeze bw'omusumba Nathan Mulondo era nga mu bimu ku bino byakoze kwe kubeera nga asitudde nnyo abavubuka okubeera nga abaagazisa ekkanisa era abavubuka bangi bakyusiddwa ne babeera nga bajjumbira ennyo okusaba olunaku olwaleero omusumba ono olunaku olwaleero lwasemba okulinnya ekigere kye mu kkanisa eno oluvannyuma lw'okukyusibwa gye buvuddeko n'atwalibwa ku kkanisa y'omutukuvu Pawulo ekisimbiri mu disitulikiti ey'Ewakiso era nga abantu bangi balabiddwako nga booza ku mmunye nga basibula omusumba ono olunaku olwaleero era nga n'olunaku olw'amazuukira bano bamuwa kapyata y'emmotoka mu ngeri y'okumusiima abakulisaayo bangi mu kifo kino bangi bagamba nti bakusubwa obuweereza obw'omusumba ono mu kifo kino naye ndi wano n'abamu ku bakulisaayo abandyagadde okubeera nga tuwayamuko nabo okubeera nga batunyumizaamuko ku lugendo lw'omusumba mu kkanisa wano eya St. Apollo omuvubuka omusumba wuno akyusiddwa era nga nsaba otubuulireko gw'omwogerako ki omusumba Nathan Mulondo bannange omusumba waffe oyo abadde mulungi nnyo abadde afaayo ng'alabirira ng'alinga taata waffe naye Mukama yonna gy'amututa amukulembere amugoberere yonna gy'alaze akole ebintu nga byatukoledde wano kubanga ye byakoze byatendo nnyo Mukama yamuwa feva amanye okubuulira enjiri amanye okukola buli kimu Mukama amuwa ekisa yonna gy'alaze akole ebintu ebisinga ne wano aveeyo nga nayo bakaabaloka bagaffe wetukaayo for real because each and everyone is crying kati banayeffe tetumanyi naye Mukama amukulembere weewaawo munnaffe nga bw'oyinza okulaba emmotoka eziwerako ziri mu kwolekera omusumba ono gy'agenze ku kanisa ekisimbiri mu disitulikiti ey'Ewakiso era ng'ekkanisa nnyingi nnyo n'abakulisaayo bangi nnyo abava mu makanisa ag'enjawulo mu busumba obw'enkumba bonna bali wano era nga boolekera ekkanisa ya St. Paul Ewakiso kisimbiri era abamu ku bakulisaayo abamu baabano nsobola okunyumyakoko nabo batubuulire oba oliawo okusubwa kwe bagenda okusubwa omusumba Nathan Mulondo ye musaba buza kubatuwuliriza Hello, Mukama yebazibwe nnyo abooluganda tuli basanyufu nnyo tuli basimu nnyo olwa Reverandi waffe Reverandi Nathan Mulondo atukoze obulungi bwe yatusanga si bwatulese atwongeddeko nnyo mu kukola mu bumu omukwano atuyigiriza okwagalana ne bannaffe atuyigiriza okukola atuyigiriza okusaba okwegayirira obuntu bulamu atukoze bulungi akoze nnyo mu basomero tumwebaza nnyo yatwebaza Katonda eyamutuwa biki ebyasobodde okukola ku kkanisa eno ebbanga ly'amaze wano yendako 6 bingi nnyo nga mu byo akoze obuyonjo ku kanisa bweyongedde nnyo wana wali ettaka wonna tekyalina ku ttaka wonna waliwo pavers gardens tuli bulungi nnyo ebizimbe bikyusibwa kabuyonjo wano mu Busaabadinkoni kigambibwa yesingawo obulungi mu Busaabadinkoni buno ekkanisa agyongeddeko nnyo ayongezza neyanzege era nga bw'oyinza okulaba abakulisaayo bangi baabano boolekera Ewakiso kisimbiri nga bawerekera omusumba Nathan Mulondo abakulisaayo no bangi kyenyiza okugamba nti boozaza ku mmunye nga basiibula omusumba ono era nga abayizi b'essomero lya Nkumba Nursery and Primary School baabano abamu ku basiibula omusumba era nga basanyufu nnyo bamuziniddemu amazina bamuyimbiddemu bamutontomeddemu nga booleka omukwano gwe bayina gyali mu kubeera nga abaleseewo ng'emiti emito muyinza okuba nga mugiraba namuli Rachel wa BBS Terefayina wano ku kkanisa y'omutukuvu Apollo enkumba